Kadama TV tulina emboozi ekwata ku Kadaama ono afunye obulwadde. Kadaama ono agamba nti alina obulwadde bwa fitisula naye tafunye buyambi ate baboosi be ne ofiisi yeddukira tebakkiriza kintu ky'ayogera. So obulwadde buno mukimanyi obuluma abakyala bulwadde buzibu nnyo n'ebintu bye bakozesa ebintu byokka byakozesa omwezi biyinza okubeera nga ssente mpitirivu zaabiteekamu naye agamba tafunye buyambi ate ne bwe yava mu maka gye yali akola ne bamuzza ku ofiisi yagenda okwekubira enduulu aye nabo bamuyisa buyisa bubi n'amulangira okubeera nga balabika baamuloga alabika yeebaka neebaka abasajja oba yeebaka ne boosi we omuwalabu n'abeera ng'amukola ekintu ye omusajja wa ku ofiisi bwe kiba ekirowooza mu kifo ky'okumusaasira yakuba mukube naye katuwa emboozi ye byali bitya era byajja bitya n'ekirwadde kino kituuseewa. Ebirwadde bingi nnyo abaana bye balina bakadama bye balina eyo naye nga tebafunye bujjanjabi bumala. Ekirwadde kino kigenda kikula ne kikula ne kikula ne kikula ogenda okulaba nga kifuuseemu oluusi nga kansa. Era ye muwala omu alina obulwadde obw'omumimiro, amabwa gatandise okubeera nga gamuli omumiro gwonna gatandise okubeera nga gamuli omumiro. So obulwadde buno omuntu bw'oba tojjanjabiddwa jjukira nti bugendagenda nga bukula n'oggyamu ate ekirwadde ekibi ekiyinza n'okubeera nga kikuleetera okuva mu bulamu bw'ensi. Katuwulire Kadaama ono ky'atunnyonnyola. Hello, oli Kadama TV? Wasibeeta nnesse. Amannya gange bampita Sylvia Nabakka. Ndi eno mu Jordan, Amman, Jordan. Mbadde nina we nkola mazeewo omwaka gumu n'emyezi 2. Nalwala amabwa mu bulago. Amabwa nagalwala mu Gwakusatu. Paka na kati amabwa nga gannuma. Ennaku z'omwezi nga 9 bakama bange baali bakooye okungulirayo empeke. Ne baŋŋamba katukuze ku ofiisi. Ne bagamba banzize ku ofiisi. Ne bansitula ne bandeeta ku ofiisi. Mabegako nga mmaze okuzaala omwana wange emyaka 6 nalwalako ku nfisitula. Enfisitula kati alabika n'addamu kati gye nali nkolerayo baalaba nga pupu atandise okumpitamu n'essusu. Ne bampa takisi n'endeeta wano ku ofiisi. Badde nga mbeera ku ofiisi owa ofiisi n'aŋŋamba bwe natuuka bwe nti n'aŋŋamba ebisaawe byawammwe biggale kola kubanga tolina gy'ogenda kulaga. Nemugamba ssebo sisobola kukola. Nasooka nkambuwalira mu kaawo n'ankubamu takisi yantuusiza ku ofiisi gye simanyi. Ndowooza baamukubira essimu n'abawa direction n'abagamba ndi wano. Ne ntuuka ku ofiisi natya nnyo kuba nali sigimanyi. Luvannyuma nnyo omwami namulaba ng'azze ne mmutegeera kubanga ye yannona ku airport. Nampita n'obukambwe n'aŋŋamba jangu wano ne ngenda. N'aŋŋamba ki ekikuluma? Ne njasama ne mulaga amabwa gange nga bwe ngenda okugabasindikira mu bifaananyi. Ne munnyonnyola ne mugamba ne pupu ampitamu n'essusu. N'ankubira waawe empinga 2 n'aŋŋamba toyagala kukola, bannayuganda temwagala kukola. Nasangawo ne munnayuganda munnange ne njasama ne mugamba bannyonnyolere kuba ye amanyi Oluwalabu. Munnayuganda munnange n'ambuuza amabwa olya biki kubanga amabwa gafaanana bwe gatyo. Ekyokuddamu kyambula. Ne mugamba byendya naawe by'olya. Naye simanyi lwaki amabwa gange gafaanana bwe gati gagaanye okuwona. Ne mugamba ne wansi mbeera bwe nti ne bwe nti gye ndimu. Munnayuganda munnange yanziramu n'aŋŋamba weebaka n'abasajja b'abandi. Ne mugamba sirina basajja b'abandi be nneebaka nabo. Naye obulwadde buno bwankwatako emyaka 6 emabega. Bukomyewo bukomi. Omwami yandeeta mu mmotoka nannyini ofiisi oba eyampiikinga ku kisaawe ne tujja ku ofiisi eno kwe natuukira. N'angulirayo awo empeke z'obulago kuba ye obulago bwe yatwalanga ensonga. Naye obulago bugaanye nnumizibwa buli lunaku nnyongera kuggwaawo. Baaba nga nkanga ojja kukola oba tokola fuluma ogende. Nagezangako okunsibira wabweru ensulayo ennaku 2.
Nagamba bakukebera nga tolina kikuluma ne munnyonnyola ne mugamba munnange obwo obulwadde bukwata ewaffe kuba nasanga omunnayuganda ku ofiisi nagamba munnange obwo obulwadde newa bano tebabulina ne mugamba buno obulwadde bukwata ewaffe nagamba olimba nembeera nga mbireeza empeke z'obulago bugaanye okuwona nagamba ojja kukola n'abaako gye yatwala wa mirundi ebiri nga nkolayo lunaku naye nga sisobola naye nga neekaka bwe yansibira aweero ennaku 2 bwe yakomawo nannyingiza nagamba ebisaawe byewammwe biggale obuzibu bwa pulezidenti wammwe nze sirina kye ngenda kukolera nagamba genda ku poliisi bakubire mukama wajje nembuuzabuuza wano poliisi ne bagindagirira ne ngenda ku poliisi ne bakubira mukama wange najja n'aleeta ndowooza empapula ze yangulirako n'ata n'amunnyonnyola nti fe omwana yatulemeredde mbuukirire emiyadde ewaabwe naye wa ofiisi tayagala kunta embeera gye ndi bombi bannange nina akasente ka tiketi kayina naye wa ofiisi bannange nsaba kumuyambe yambe buli lunaku geyongera kwesima mpulira omuliro nzenna mpulira nga njagala kweyambula bweyambuzi ndi wano ku kizimbe ku ofiisi ensula ndiwonzeko munnayuganda tewali muntu mulala omugongo tegusobola kati ye yandeeteddeyo pampa joomu naye nga mu kyonna kikyayagala kubeera nga nkola naye sisobola ate bano abakola olunaku bakozesa bula kukwata kibooko tayagala wadde oyimiriremu wadde eddakiika embeera mwedi nsaba kunnyamba bambi nina sente za tiketi nzirina naye omwami takkiriza kubanga buli mukozi abadde ajja amunnyonnyola mpaka n'amukuba olulimi n'addayo n'amutunda omuntu n'ajja n'amunona n'addamu n'akola awalala buli mukozi ajja naye jjukira bo balamu nze ndi mulwadde